oli ku Bokati TV. Leero enkya Naluli. Bokati TV. Alright, oli ku Bokati TV, mina Heights nga bulijjo. Webale kubanga okyaliko, wekumireko, yongera okusubscribinga ku YouTube channel yaffe, olikinge links, elos sharing. Onako olwaleero ndi wano ni mwana mulenzi Chris Evans. Era butereevu twagala tuwayeemuko naye. Nabwe kityo atubuulire kigenda maaso obulamu bwe buli butya kitwalaganya atya. Chris Evans butereevu oli ku Bokati TV. Buuzako ku balayi baffe. Njagala Rihanna naye mutidde saa sira ntume gwomponye byandiba mwenkayana gwe kiri kiteyo Bokati TV abalayi baffe mwenna mbabuuzaako naye nga ani ababuuzaako leero Chris Evans Kaweesi omuyimbi wo ow'essimbo talina mutawaana Ataina mutawaana mutufu togulina okuleka ababeera bakujjeemu mutawaana be bagula banenga tu bamafiya bokka mpozi Chris Evans amanya gage kagwani nze Chris Evans Kaweesi era linnya lyali lya taata wange n'alimpa yatuzaala bangi naye nze kagwe yawe erinnya lye era Chris Evans Kaweesi ali bamuyita Chris erinnya lye yali Christopher Kakooza nampaako Christopher naye abaana abalala tewali gwe yali wakyovula bankitwala nti nze ndi special mu baganda bange ate maama wange Jenny Nabwami Nabwami yali eyo Nakigalala lwakuba yafa saamulabako nalaba bifaananyi naye Nakigalala eyo oweteraawo kajjansi n'oyambuka ate taata ye yali weeno Katale Busaawuula ku Lwentebe era gye nakulira eri Nakigalala nabeerayo nnyo nga tukyali bato naye oluvannyuma taata n'atugjayo tuveeyo ku Bukojja n'atuleeta ne tukulira wamu wano e Busaawuula ku Lwentebe. Kakati Chris Evans wasomako? Yes, nafuna omukisa nti nze omu ku bayimbi abatono abaasomako. Abayimbi abasinga obungi tebaasoma. Naye nze neebaza Katonda nti nasobola okusoma. Primary nagisomera Katale Busaawuula awo wennyini ku kyalo Lwentebe Seguku essomero baliyita Busaawuula Primary School. Masoli Secondary gye nasomera secondary liri awo Kasanga tebaliyita Masoli SS nengenda St Mary's Kitende gye nasomera A-level nenkola PCB math nga nsuubira nti nja kubeera doctor ekitaasoboka. Sorry. Yes, nengende Makerere nensoma ebyobulimi. Kati otandika ddi okuyimba? Okutandika okuyimba natandikira mu ssomero eyo mu primary nga nze nkulembera kwaya ne mu chapels nga nze nkulembera ennyimba bwe ntyo kakati wakati awo mu A-level awo nga ngimaliriza njagala okusoma obwa doctor ate mwannyinaze awo bamuyita Nalongo Mirembe nampikaapika okuyimba bino okuyimba okwa ddala. Yakupika bupisi. Nali ntya engeri gye nali nti nali njagala kuyimba gospel. Nengera siina ssente nga ne bwembeera nga njagala bambi nansasulirayo ku busente awo mitwalo ng'etaano n'ebiseera ebyo nali nga sezirina. Nensooka ndowooza nti nja kuyimba gospel. Ennyimba zaawerera ddala munaana era nga nnyimba mwoyo nakka ku bantu nze gwolaba ne bagwa. Nga nnyimba eyo mu kyaki eyo gye twalaganga nga mwannyinaze antwala kubanga ye yali mulokole nnyo ng'era ayimba ennyimba ez'eddiini. Naye wakati awo mu kubonaabona ennyo ate mukwano gwaffe omu gwe twali tubonaabona naye David Lutalo n'akwatayo. Twali ffenna ku studio nga batusuza nga ewaffe twaddukayo nga tusulawo ku kapeti tugabana chapati katunda bwe bityo. Kati ye n'akwatayo nze nali ntoba mu bya gospel Lutalo ng'atoba mu byaki mu by'abakazi by'okulwana oyimbira abakazi. Kati nze nga David bw'akwatayo nange ne ngamba munnaffe akutteyo nga ngenda nga nayo ku show. Kati bwe nagenda nga ku show nze nga bangobayo vaayo gye ebisaati biki nga bankanyugira obucupa n'enzigwamu amaanyi bwe ntyo. Kakati David nangamba lwaki togezaako bino ebyokuwaana abakazi bwe bityo. Kati nenjiyako akayimba ka Rihanna akayimba ke nasookerako ddala okuyiiya ke kakwatayo aka Rihanna. Kakati okayimbye ku kyalo eyo olwofuse sereri yali awo it was 29 oba 29
likuwa ettutumu ly'amaanyi. Teryali ly'amaanyi nnyo ko kennyini ke kaamanyika naye nze ng'omuntu ne batantegeera nnyo najjira nnyo ate ku luno ndikusasula ki ennyabo olwo lwe lwasinga ennyo okummanyisa ne bantegeera nti waliyo omuyimbi gwe bayita Evans. Akayimba ka Rihanna ako ani yali producer waako? Mozart ye yakaproducinga nze nakayiiya oluvannyuma lw'okubeera nti nalina omuwala gwe nali nkwana Makerere nga takola ki omuwala oyo nga tamanyi nti mwagala naye ng'ate alye ssente zange zaawerera ddala 2,200, 3,500, 10,000 nga nzimuweera kati nga kuyiiya oluyimba nti njagala Rihanna naye mutidde baali tebamuyita Rihanna. Naye wayitira mu linnya Rihanna. Yes, alina erinnya lye naye sijja mwogerako kuba ajja kwewaana naye ng'omuwala oyo yanyiiza nnyo ge mazima kubanga yali essente zange kumpi kumala mwaka. Naye ate tezaali za mpaka weeyagalira. Ate ssente ezo wadde ziba ntono 13,000, 12,000 naye ezo ssente nnyingi nnyo kubanza oluvannyuma mwaka nazibalanga kumpi ankubye emitwalo nga ndoza nga 20 mu mwaka. Naye oluvannyuma twabisooti nga bwe namwogerera ennyo nankubira nampita nazinziriza. Kakati Chris Evans oyingidde obulamu bw'okubeera sereebu olwo omaze okuba Rihanna otandise okubeera nga bakumanyi bakutegedde embeera y'obwa sereebu obulamu wabusanga otya? Obulamu bwa sereebu bunyiga ate bunyuma biri two sides okitegeera naye nze okusinga nze nga bwe mbusanze bunyiga. Bukunyize butya? Yes, waliwo wootuuka ng'owulira kati mbeera nga njagala kulya chapati n'ebijanjaalo nga kyempulira ku mutima kyenjagala naye ng'ate toyina bw'ogenda wali bigula ogenda okubigula ogenda olaba oli ayita banne mu kayumba baveeyo bakulabe so okaluubirwa. Ekirala waliwo obeera ng'oli mu mbeera nzibu ge mazima naye nga totya okukubira ne mukwano gwo mwewolako 5 so byebyo naye ate webubeerera obwangu nti oba n'emikwano titoddira ddala ku ziro ng'abalala nti obeera n'emikwano gw'osobola okukunnyonnyola bw'obanga ogumye n'omunnyonnyola asobola okukuyamba okitegeera. Yes, n'ekirala omukisa ogukirimu nti ofuna ebintu bingi olw'erinnya kati nze mba njagala okwewola ssente ebiseera ebisinga seetaaga nnyo musingo abantu bampula buwoze bagamba Evans ajja kutuddiza okitegeera ekitali ku bantu balala. Yes, n'ekitiibwa ofuna kati nze waffe mu famire bampa nnyo ekitiibwa bamanyi ndi muntu wa kabi nnyo so kyekyo. Kakati Chris Evans tulaba oyimbye ennyimba ez'omukwano nnyingi ez'abaagalana ezinyumira abantu mu butuufu abali mu mukwano. Chris Evans toyina mwagalwa kiki tomanyi laavu? Laavu yo ngimanyi naye abakazi bantawaanyiza nnyo simanyi obangwa ku bantu waliwo ka comment ke nasoma bw'ekikulu oyo naye yeekaniikirira nnyo afuna abawala abatali levo ye naye ze mbuuza omuwala atali levo ye omumanyi otya? Ekisooka nze ekinjagaza abawala abalungi ennyo bakaalaala kwa nsonga ndi mubi okitegeera. Bw'obanga oli mubi ate n'ofuna omubi olwo omwana aba agenda kuba atya kubanze kuva buto nga bampita mutwe box mutwe box kizezengere kakati ate ofuna omuwala nga naye mubi kyova abanjagala bwe nfuna omukazi nga mulungi nga abalansinga endabika yange tufune akaana nga kali awo intermediate nga sikabisi kalungi n'ekiseera bwe kinaatuuka nja funa omuwala omutuufu. Kakati Chris Evans bw'obanga toli mu kuyimba ebiseera bye ebirala kiki kyokola kyokwasaganya nga onagamba omulimu gwange guno kiki kyokola ekitali kuyimba? Omulimu ogwange gwa kulima n'okulunda. Nina faamu ku luguudo lwe bayita Hoima Road mayiro nga 2 gye ntera okubeera. Olima kinaki? Nima ennyaanya nima amatooke kasooli nunda n'enkoko. N'obitunda oba olima bya famire kulyako? Mbitunda ebyo bizinesi yange endala etali yakuyimba sigifunamu nnyo naye nkikola olw'ensonga nti saagala kulirayinga nnyo okuyimba. Kyokuyimba kutuuka ekiseera nga oweddeko ku foomu abaana bwe bayingirawo oba olina obbaleka ne bakola ki
so saagala mbeere nga kingwako bugwi nti ate ntandika obulamu obupya no njagala mbeere nga mbubeeramu olwedde music wanaazikirira nange mbeere nga ntwaza butwaza mu maaso. Kati olina essuubi eriva mu music industry oba oli awo n'otambuza ndirina naye abawagizi buli wemba nga alowooza obivaamu ate nga abawagizi banjagala bongeramu. So nali mpulaninga by this time okuba nga mbitadde naye kati bwe nafulumiza akayimba si binene ate kati ndaba bakaliko kati neŋŋamba owaayi kati bwe nafulumyayo nga buna nga ndaba babukasukeri ŋŋamba owaayi ekiseera kyekyo kituuse. Chris Evans wanje obulamu bwo bunene obw'okubeera ng'okwasaganya bizinensi ye eri challenges gy'ofunamu kubanga ongambye oli musajja mulimi bizinensi eyo buzibu ki bw'ogifunamu okusinziira ku position eyo kuba nti oli musajja mulimi ate okwasaganya naki? Obuzibu time abantu si beesigwa abantu betukolagana nabo abantu betulekera okukola katugeze nga bwe mbadde Amerika n'oleka omuntu ahandolinge ebintu okumala ewiiki 2 osanga byonna ennyanya zifudde we baalina zifuuyira tebaafuuyira biki sizoni neekusala ate kugamba ebintu neesanze nga buli kintu kyonna okubutambula oba olina okubeerawo gwe kennyini. Omukyala ex-wo yakweta yimbireko ku mbaga ebyo byali byalwali si bituufu yampita naye kyensuubira nti yali asaaga kuba obusungu bwe bwannuma namukubira ne mugaana ye mukazi gwe oyita otya omuntu ayimbe ku mbaga nannyonnyola n'agamba lwali ne mugaa kati singa najja n'agamba era nange nali sikola ki sikusuubira kujja naye lwali ne mugaa ye olwali ng'oweereza ne kaadi ku ofiisi so byebyo naye nga jjoogo nange mbadde nategera kugamba nti oba akamanyiiro nga kuyisamu ku maaso beetaaga okuba n'omugjamu ejjoogo ebyo okuba gwe Evans omukazi ng'ondabikira nga simple guy anti singa nalina amaanyi omanye ensonga lwaki nze sikuba bakazi we nali nga ndi muto nafuna ekyekango nga ndi mu P4 twagendeyo ku luzzi kati we nalaba omuwala bino betwekyanga teekawo ekidomolasa nze nsooka ku mudumu kati nendaba akawala nga kanjoga bakayita Nammanda nenjagala mbunkasikewo nze nsena amazzi kankuba ne kanvulunga mu ttaka so nenfuna ekyokuyiga nti si kirungi kulwana naddala ng'olwana n'omukazi kuba ayinza okukuba n'oswala so naye nga si kirungi kulwana naye singa nalina amaanyi nandikikoze kuba abakazi oluusi bayitirira ejjoogo oba oliawo kakati Chris Evans ensonga z'omu kisenge oyimiridde otya oba kyekitwala abakazi ne kibalemesa kubanga tulabye nga bakugezezzaako ono n'agenda oba ensonga ezo teziyimiridde bulungi olowooza oli bulungi kyemmanyi nti ate gwe olina okungezaako okugwa oba omutuufu okukola ki okubuulira abalala naye ate bw'onojja oba oliawo oyinza okubaako ky'ogamba abantu nenkola ekyenjawulo bali ekyabalema kakati Chris Evans ensonga ya Eddie Kenzo eno y'okugenda wa president gyogerako kigwe nga musician muli mu field yemu Eddie Kenzo buli muntu ayagala okugenda wa president abantu beyogeza jukira tubadde tukimanyi nti no Eddie Kenzo nti wagundi wa people power biki wali awo yes naye kati olowooza kirabise kitya bantu bunnanfuusi teri atayagala kugenda wa president kobeere gwe wano ne ofuna essimu ne baga nti nze PS wano mbadde nkugamba nti wandibadde omukulu akuyita ogenda omuleka ekikulu butava ku mulamwa agende bamukutulira ddiiru ze naye omulamwa agusigaleko nti abantu bali bubi okitegeera abantu bali bubi yeetaaga obbalwanirira kati ekya Buchamani ono Buchamani kituufu Museveni musajja mugezi nnyo era bannange Museveni ono okuva mu buyinza lugenda kuba lutalo bw'abanga asobola okukola ekyo ekintu n'alonda Buchamani kiraga nti musajja mugezi nnyo Buchamani ne bw'anaabanga talina kyakoze ekifaananyi ekyo kyokka okulaga nti nno baamutaddewo kiweesa Museveni obululu obwotamanyi muwendo ne bw'anaaba talina kyakoze ate olowooza baadivaiza ba president bangi bamulaba ne Buchamani ayinza obutaddamu kumulaba naye ekyo kyokka ekifaananyi kyalaze nti Museveni akola ki afaayo ku baana ba ghetto
yes ate kyongera n'okunafuyamu Bobi Wine nti Bobi Wine we bagenda bamuggyako abantu kati eyo bagiyita ki opponent okitegeera nti Museveni atandise okulwanira ddala nga opponent bwalwana nti atandise okujja ku Bobi Wine abamulinaanye then eventually Bobi Wine asigale yekka okitegeera nze Bobi Museveni gye yakoze it is a very good move kuye nga ye bwalaba business wise ne mu deals ez'okufuna obululu our score alinza 100 nkulaba wesaze ka ready hanzo mmanyize ndi kusaye ku ludda lw'abantu onzo mmanyi ommanyize people power neba ne Chris Evans banange oli ku ludda lw'abantu abasalawo atenze mva munaye ku abantu nnaku etuluma ate kati godde osalodde Chris Evans oli musajja muyimbi ensi yonna ekumanya ofuna ssente zo oli musajja mulimi ennaku ekuluma toyina na mukazi wuyo oli musajja muwulu ennaku kije olina sina mukazi naye abaana nnina ssebo obiwetaavu webuli naye era si kyekinene nnyo abantu babonaabona eyo toweteeka nnyo mu bantu babonaabona yes naye nti bw'obanga obonaabona bw'obanga toli bulungi manya nti waliwo ataasula enjala waliwo ssaawa zino yagenda e Bulaaya ng'ali mu kunoonya ssente naye nga naye ayagala okubeera ewaka abeere n'omwana we naye nga takisobola so waliwo ebintu ebyetaagisa okukyuka mu Uganda si bino byakugenda wa Museveni n'ofunayo ky'ofunye gwe n'odda ewuwo kitegeera Sebo Chris Evans ekituufu kiri nti owasa ddi kuba mutuufu tukoye ku lujja njagala leero mbeewo nga tutegedde ddi era enteekateeka olina zitya okyogerako ki ekyokuwasa ekyo kyenjagala okubuulira mu buli maka mubaamu omwana oba mulenzi oba muwala addibira ku lujja nkooyo okumbuuza ekyo ekibuuzo okuva n'olwaleero njagala weetegereze mu buli maka oba abagagga oba abaavu mulimu omwana oba mulenzi oba muwala addibira ku lujja okuva n'olwaleero buli ali wananda bakitwale nti nze n'omusumba wange Bugembe twaddibira ku lujja temuddamu kubimbuuza nkooyi n'omuntu adibidde ku lujja kituuka n'avaawo bwe noonyereza mu maka mu bagagga bonna ate abaavu abagagga bokka badibira n'embagagga yonna n'embaavu noonyo ojja kusangayo era omwana oba muwala oba mulenzi wenyumiriza mu mudi anadda nkooye okumbuuza ebyo ebintu Chris Evans njagala osibula balayi baffe ku Boka TV kubanga bannange emboozi ebadde nyumu banne mwebale kubeerako mwongere okusubscribinga Boka TV mwebale kubeera nga mutulaba naffe we tuli tujja kujja nga tubakyalirengako olwolumu naye nga ate mutuvanga mu banne TV yaffe eno y'amaanyi nnyo butereevu badde ku Boka TV Mina Heights nga bulijjo mukulu abadde Evans Kaweesi sobola kumuddiramu naye mubiwulidde buli kimu kyonna kyonna Mina Heights man signing out Boka TV number 1 yo stay tuned oli ku Boka TV leero enkya ne luli Boka TV